omukyalo ono nali nabagamba dda nti n'ebintu byakola simanyi nti yasoma naye agamba nti yasoma wabula nga bulijjo nze nsooka kuwa pulezidenti wange n'akunnyonnyola mwenna bayinza okuba temwakategedde kaakano kansooka embalagi we yayogedde then embalaga ka pulezidenti wulira bulungi nnyo ano saako kansooka enkuwa kano nga kalimu ne pulezidenti yennyini okawulire Masaba Kyagulanyi mulungi tukkiriza naye si asinga akyabulamu bawolaba omwana nti tumulaba omwana akyabulamu okwavula omwana ono akyabulamu akyali mu pampa. A few moments later. Omuntu mu Buganda muno ng'akyawagira Museveni oyo ebintu bibiri either musiru nnyo oba mubi nnyo. Wabaddewo ebbanga ddene nga batuvuma enkwe wano mu Buganda. Kituufu mu Buganda mulimu ab'enkwe abo be mulaba beekulubayisa ne Museveni be b'enkwe. Nkakuddiremu oli bw'atandika okwogera ku kintu kyo gw'ovuganya naye kitegeeza nti ekintu akitidde temuggyako kigere kankabaddire omulundi gumu kategeere Masaba Kyagulanyi mulungi tukkiriza naye si asinga akyabulamu bawolaba omwana nti tumulaba omwana akyabulamu okwavula omwana ono akyabulamu akyali mu pampa. A few moments later. Omuntu mu Buganda muno ng'akyawagira Museveni oyo ebintu bibiri either musiru nnyo oba mubi nnyo. Wabaddewo ebbanga ddene nga batuvuma enkwe wano mu Buganda. Kituufu mu Buganda mulimu ab'enkwe abo be mulaba beekulubayisa ne Museveni be b'enkwe. Kati pulezidenti bw'akugamba nti mu Buganda omuntu agira pulezidenti musiru nnyo kino kyabadde ategeeza wali akugambye nti Kyagulanyi mulungi nnyo naye abulamu kati to prove nti ono mukyala windows zaayiika wulira ku press conference kwennyini sooka olabe ekigambo ekiriko kuli ekyo kigambo kyekyo say no to protest vote sisobola kuzoominga kubanga kino si kifaananyi kansembeze kigambo kyekyo say no to protest what to protest vote say no to what sisobola kuzoominga wano munansonyiwa say no to what say no to what say no to protest vote kati bwodira program ya kibiina ekirala gwe n'ogiteeka ku kibiina kyo ku headquarters z'ekibiina kitegeeza jjajja buli avuga protest vote ku kyalo mugivuge bano bajja tuko gipromotinga nga tema nti bagipromotinga kuba kati kirimu archive ya Gola Moses kirimu archive ya Electoral Commission kibuli wamu nti protest vote gwe mulamwa kati gwe nkulenga olemu kusomesa abantu protest vote ojja kutegeera kati president bw'akugamba ekigambo kino kuba kati wano njagala okakuzanyira okategeere bulungi nnyo ulira Masaba Kyagulanyi mulungi tukkiriza naye si asinga akyabulamu bawolaba omwana nti tumulaba omwana akyabulamu okwavula omwana ono akyabulamu akyali mu pampa. A few moments later. Omuntu mu Buganda muno ng'akyawagira Museveni oyo ebintu bibiri either musiru nnyo oba mubi. Ekyo kachenjagaddeko kati kankuzanyire kana akasembayo kakasecha president yadde ayogera ulira omukyalo byayogera nga ali ku podium y'ekibiina ebikibiina kwali Mwangala nga yatuwedde tugende twegadangu batuzaale batunyumira
COVID mwali mubikola. COVID mwali temubikola kubanga mwali nga musibiddwe wamu. Kati oli wagamba nti akuggyako eddembe ly'okulonda omuntu gw'oyagala. Abaganda tugamba Gambobbi wa Mwenge alisanga ku mwoyo. Bwe mugobera historical statement z'omukyalo zonna zaakola zirimu ekigambo okwegatta, zirimu ekigambo kiwojjolo. So I'm not mistaken bwe nabagamba nti omukyalo ono yandibanga yali neekolera gyange somehow somewhere kubanga ebyebusuubuzi saagala mumuswaza nnyo wabula kitanga bwe nabagamba nti empapula zaalimu sinja. I can confirm to you empapula z'omukyalo ono zaalimu sizize, empapula ze yasomeramu sizize. Bwe yali ng'akyasoma ebusuubizi omwaka gwe yasomeramu mwaliyo omuwala bamuyitanga Namyalo Hadija. Namyalo Hadija kati namujjulula yaliwo ebusuubizi kati namujjulula. Kati omwana ono eno kati ono amanya g'amatuufu ye Hadija Nansereko. Ye Hadija Nansereko. So si Hadija Namyalo. Amanya g'amatuufu ye Hadija Nansereko. So si Namyalo. Hadija Namyalo basoma bonna ebusuubizi wabula Hadija Namyalo n'akola ki? N'afa. There is a possibility, nchidam, nchakola more further investigation. There is a possibility nga omukyalo ono bwe ngamba there is a possibility, I don't confirm, quote me well. There is a possibility which I'm still following and to confirm nti ono omukyala yaddira empapula z'omugenzi zeyayingirirako nakati zaakozesa okwetola eggwanga lyonna nti yeye she camouflaged to be Hadija Namyalo naye ng'amanya g'amatuufu ono ayogera ye Hadija Nansereko. Abadde ku video zange nabagamba nti agende empula kenaleeta bwino nti n'amanya gali mu sigage na buli kimu mujja kitegeera. Kati yasomanga n'omwana gwe bayitanga Hadija Namyalo, but unfortunately omwana ono yafa. Kiyinzika okuba nga omukyalo n'empapula ze yakozesa empapula z'omukyalo, kiyinzika okuba kiyinzika. I don't confirm that it's true. Naye ng'omwana ono yafa, naye nga amanya g'ono ge yeeyita kati currently sigeegage. Ekyo nakyogera emyaka egiyiseeko, emyezi egiyiseeko nakibagamba bwe naboga ati agenda empola. Kati lwadde tulibusa kitaawo kennyini najja ngenda bazanyirako eddakiika zigenda kubeera nga 3. Nze bwe namala okukola no video abaana bapiikingamu information gye nawe ne bagenda bakola due diligence okubuuza basanze kitaawo kennyini n'aliyogerera naye nga nze nabyogerakokko wuuyo kitaawe. Sense okulaba muzeeyi nze ndi blogger tubadde tukunoonyereza ebbanga nga batulagiridde nti gwe muntu omutuufu ayinza otubuulira ku mukyala ekibwa Hadija Namyalo akulira office of the national chairman wali ekyambugu. Abalabi baffe ate baagala omanya ani Hadija Namyalo omutuufu. Abalabi oba abalabi ne batulagirira nti gwe muzeeyi we ayinza okutugamba biki ebituufu ebikwata ku Hadija Namyalo. Hadija Namyalo erinnya eryo simanyi kulira buwulizi naye omukyala akulira ofisi ya national chairman tomumanyi. Oyo muwala muwala wange naye nga mumanyi ensi omuntu yekyusa neyefula kyatali ng'amanya gange Nsereko kinaana mwesa nenkola hija era byengenda okwogera si ya bulimba. Omwana oyo ye Hadija Nansereko Sosi Hadija omuyita otya kitaawe oya namuzaala 86 omukyala gwe bayita Hadija Sofiya Nannono era waali anaye muzeeyi naye wayeeyita Namyalo ebya Namyalo ebyo linnya ndawulira era lyankanga nnyo
naye ye Hadija Nansereko n'ebiwandiiko bye yasomera ye Hadija Nansereko. Muzeeyo bera Namyalo balyongerako bwongezi wali. Erya Namyalo? Tosobola kubeera wa mamba ate n'ogattako wakubiri. Okuba kulyongerako yandibadde Nansereko Kayiwa so si Namyalo. Owulira Muteri. Owulira. Naye amannya ge ye Hadija Nansereko eyasomera Buganda Road P1 P7 n'agenda Somaiya Mugalozi Senior 1 to Senior 4. Ate obwalooya bwatugamba yakusoma. Obwalooya ekyo kiwaani. Sipulida. Kiwaani sipulida. Ebyo ateeka kuba nga yakozesa mannya ga muntu. Owulira n'afojja nino n'agamba nti ankuni nyamba ompe empapula zino. Kole nina kyengoba. Ekikyamu. Ekitegeeza mu office tulinayo muntu mulala. Kikyamu. Owulira kikyamu. Kubanga asoma nga bwalooya. Omwana bw'aba asomye bamuteekera bulakola ki musadde we n'abeera okiraba naye alina omusango yali awozeza tetukumaera kyava tukunoonyeza alina nankalikuli yaparticipatinga mu nti afoloyinga omusango kino nakiri olaba Lukwalo abeera mu gundi olaba Katikkiro abeera mu kino nakiri naye tabeerangako ki looya nze okikakasa sirooya era nze president omuntu gwe yateeka mu office makyalo kakyawe babitusobedde kakyamanya ag'amatuufu amazaale amatuufu gaba public ewulire n'ali ewa busiizi awulire ye Hadija Nansereko ow'ekkobe azaalibwa Muzeeyi Nsereko Abubeka muzzukulu wa Namwa. Bw'ova ku bye nagamba mu kusooka ne bya Muzeeyo nkitaawo ojja kgenda kuwengatto. Akuleetera graduation gawuni yonna nga yagraduatinga mu mateeka. Ku Development Center nzo bati akuleetera institution yagraduating na mateeka. Akuleetera bw'abanga yakyusa amanya akuleetera affidavit ng'akyusa P7 certificate, senior 4 certificate, senior 6 certificate azireti. Nga amanya gamatufu yoyo namugamba totinkula ataloza otamanyi ate bwe nagenda into details kubamba gambye nti omukyalo no bulwabira ku press conference oba ebintu bina byakola bibeeramu ebiwojjolo. There is a possibility omukyalo no yali neekolera jange somehow kyobula nti bigamba ayogera binenenene ali awo nabagamba nti bwe muligenda ku parliament Minister of Education UNEB ne bateekawo kawunyemu wa qualification ku parliament yawo. Nabagamba government nekyuka ne bateekawo kawunyemu wa qualification academic qualifications ku parliament yawo. Nabagamba 78% bonna empapula za Nasarodi. Kati ono omukyala bulijjo aleekaana naye ndalira bawako kindi bagamba nti ono nja mulumba lwa n'abalumbi Kyagulanyi ng'Organizational Platform. Kati nasooka ne neewuunya omuntu ali mu office ng'avaamu agagamba agenkana mapeera. Which kind of reader is this? Mukwe abeera mbibuvulu ena abigula akabina akola atya ingangatu ebigo byegala tebikwatagana binne naawe mula kuninga wala ne morning and calling mu free phase ojja kutulaba ki Vietnam yamaze na agikwata muko katono kati mutegedde abantu betudiringira bonna bafere wabula ngenda mugaye kigambo kimuna aba National Verse Movement. One generation gye mulimu ndala nnyo. Generation gye mulimu ndala nnyo. Luli kyalinga kyangu nnyo omuntu okola certificate mu National Road n'afuluma nayo n'eyituma manya gayagala. Kati ennaku zino tuli mu digital era whereby nti n'omuntu qualifications zo bazisobola okubeera ku certificate yo ng'eriko barcode. It can easily someone to scan your qualification n'amanya gwani. Kati yo system eruga tuli balalamuko. Ekyokubiri bw'olaba ng'omulabe wo ng'amategedde ku plan zino atandika zikozesa manya nti w'omutuuse we ogendera ddala mu maaso banyabo ne bassebo oyo mukyala ensobi gye yakoze aba kubeeramu gavumenti ng'etegera singa ali mabega mitala w'amayimbwa nga bamusibye dda kubanga yakubye ekibiina kye ekigo indirect nga tategeera. Wali president we tugenda nti emmanda bwanika ejjwa kwanika abantu wano wabula emmanda bwanika yeniisa omukazi ono nga tewali amukutteko nga teyamukutteko
yeyandise yekka nenga nze nalina konako hint katono nnyo nti omukyalo ono nja mmulaga nti n'amanya gali mu siga egage ne qualification za nasize mu buwulde na bice bituufu era bwe mbadde mugoberera profile ye abadde ayogera bikyamu nnyo ku famire ye nga tayogera na kitaawe ng'ayogera nnyo ku nnyina kirabika bafuna obutakkaanya mu famire mwafuna obutakkaanya kati ye muzeeyi agambye bwe balwanyisa corruption basooke bakwata ono yennyini ate bajja kukwata ekyo kigambo bajja kikwata kubanga obuyayi tukooya abayayi gavumenti yaffe mugisudde mubba ssente mukola buli kimu ekyobusiru nga mwefudde abatagambwako kati awo tuvuddewo kansooke mbazanyireka video